operation zaffe zetuludde nga tukola mu division zonna omuli division ey'Ebihabe wamu ne Nyamitanga then ne wano wakati Mbarara Central tusobodde kununula abantu abawera 384 era nga abangi ku bo tusobodde okubayambako okudda ewaabwe nga tukolagana n'ebitongole ebirala nga office ya DPP naye ng'ate ensonga esinga okuba embi nti abamu ku bo batandikanga ate ba victim ate ne bamenyekera ate nabo nga benyigidde mu kwongera okulimba n'okusika abantu abalala okujja okuyingira mu bintu bino ababadde babeera mu bulumi ng'ate bantu bangi lume mugerimu abantu abasukka mu 4, 5, 6 ku 10 wetubasangidde era ng'ebireera yaabwe badde sinnyi. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.